Omuzimu gwa Kafeero mukambwe era abo bonna bonna bali mu nteekateeka z'okuba nti nate baziikuula Kafeero munnange balagiddwa okuba nti nno bakikomya. Okitegeera okusinziira kwe yali nfanfe wa Kafeero twogera ku Ssenkubuge avuddeyo n'alyoka agamba nti omugenzi yamulabikidde n'alyoka amutegeeza nga bwe batalina kuba nti nno bamuziikuula. Okitegeera nno mbwebyo bye bateekateeka okuba nti nno munnange bamuziikuula basobole okuba nti n'abaana be babaggyako DNA okutegeera abaana be n'abatali baana be mbwebyo yabigaanye. Nali luli round yasooka nali ku side egamba nti Paul Kafeero azikwe in all fairness abaana be okukakasibwa kubanga method yakozesebwa okulondamu abamu nti be baana nga mpulira yali tematiza. Naye nakyogera omulundi gumu interview nagikola na musajja bamuyita ni Kasuku. Nze sirota bafu era ndi musajja mulokole era abalokole abafutira ogamba fire. Nini mama wange yafadda ate yali anjagala nnyo simulotanga. Naye ku nsonga eyo Kafeero yanzigira nga mukakkamu nga wabeera bulijjo. Yagamba ensonga z'abantu abo nkyogedde yagamba mukama wange ensonga z'abantu abo lwaki tozivaako ne bwe bananziikulayo era abamu bajja gamba baaguliridde eyakoze test baaguliridde ono baaguliridde eri era tebajja kubikkiriza. Kafeero kati emyaka kiyise omwana gwe nalonda nga bamuleseeyo Martin Kafeero gwe beegaana tebamwegaana nno Martin ndowooza oba bamwegaana naye kubanga gwe baatekako ng'omusika abawulira bajja kukiwulira ngamba tekigasa yakiŋŋamba in a vision nti babiveeko abagamba okuzikula Paul Kafeero nkyogera he was my friend nali bosi we nga mpadde ne license ekola byenjagala we yabeererawo nali nga na Future na production house kalipa promoter beewaana nnyo naye bonna baakoppa Pride Productions International ffe twategekanga Paul Kafeero era nga ye atuwadde license ndi bwe mufuna show gye mwagala nga mulira ebookya temwetaaga kunnoonya gye ngenze kukolera mu byalo mutegeke butegezi nti ali ku Sheraton nti ali luddawa ali nakivubo twakoleranga nyine kivubo. Bino nno we bijjidde nga munnange Minisita Balamu yalagidde abafamire bonna bonna n'abagambibwa okuba nti nno baana ba Kafeero mbu bajje ku lunaku olwa Friday babeere nti nno baggyibwako omusaayi era nga n'enteekateeka z'okuziikuula Kafeero munnange nga zigendera ddala mu maaso era nga Minisita Balamu yagambye mbu yagenda okubeera ng'ateekamu ssente ezinaabanga zisima amalaalo n'okuba nti nate baddamu okuddaabiriza n'okuggyako abaana omusaayi babeere nga bategeera baani abaana ba Kafeero ate baani abatali baana ba Kafeero. Kati no munnange Minisita Balamu nga bali wamu ne ssenga oba muganda wa Kafeero baagala babeere nti nate baziikuula Kafeero okuba nti nno abaana bano baggyibwako omusaayi. Katubeere nga tubikuwa enjabo Senga Nantongo waliwo nga batujjako omusaayi oba tewaliiwo senga wange? Senga Ntongo okakasa tujjeyo kamera za MBN nga toli mu ddwaliro eryo nga batujjako omusaayi. Ekirala bakugambako nti Kafeero bamuziikuula oba tebamuziikuula n'ogaana oba tewagaana. Abasawo baatugamba senga waliwo tuli bantu bakulu nti basobola okukebera Kafeero nga bamuggyeyo oba okukebera Kafeero nga bageraageranya ku baana be oba okukwata muganda wa Kafeero ne bamukebera basenga nga weebali ne Muzeeyi Mugerwa. Yes, Muzeeyi Mugerwa waali bo kennyini abo basenga Mwami Balamu ne bakola we bati temuziikula sweetheart waffe temuziikula muntu waffe tekijalabika bubi. Senga Nantongo kamubuuze senga ki kyoyagala? Ayagala ziikuula muganda. Senga ki kyemwagala? Kale wali wagamba nti bakozesa ndagabutonde si za Kafeero nabo baba batuufu tukozesa ndagabutonde yani
nze sikinako buzango bala so entana ya kafeero nze nja kuba supportinga wa kusente nze ebyokuzikula senga wange abirimu ebyokuzikula muzeeyi wange I'm not above the law era ensi etegeere nti omuntu ayagala ozikula muzeeyi senga Nantongo Sarah nze taata nkusaba nte akasho kange kabeeyo nga 17 kuba nina amateeka ati kugambye njagala mukole kintu kimu mwena abaana bona 20 abaleete bonna abagamba nti bakafeero bona mubatwale ku polisi babajjako ndaga butonde namba 1 owulira mwena musaininge nga mukiriziganya mwena abaana nti n'aba family timukiriza kafeero bamujjako ndaga butonde bamujjako sample esobola okumanya abaana ba kafeero n'abatali ba kafeero ye solution yo kaje mulina senga Nantongo kwatagana nono mutabanyiwo Swaziniga mukwatagane mumbuli olunaku lwe musobola mu weekend olunaku kiri musobola munkubire nga obudde bukyali mbawe yakadde kasaawe emu mbatwale naggulu mulundi gumu babajjako ndaga bitonde bazitereke abaana amala ozitereka mumbulire sene mekeze tagisa okusimula entaana n'okuddamu ogizimba owulidde bajjako ndaga butonde mbasasulireko sente z'entaana eyo bagizeewo polisi ekebere labbalato ya polisi ejja kukebera tewali wagenda gigulirira we tunaasanga nga bakafeero baliko 2 beebo abasigadde buli omu ng'anoonya wagenda Balam before she goes. Nga tonagenda onalina kyayogera. Kyensaba ankwange Balam, kyensaba senga wange aveeko obakkirize aleme kuleeta mu maaso go. Muzeeyi waffe we yafa senga wange mwakwata ebyuma bya taata ne mubitwala byonna ne mukola show ne mukola ne kulabako production. Kati nze wenkola she mwejjukira muzeeyi wange mwami Balam senga wange mba muyiseeko nnyo. Kyalo oyo taata wange yamuweererera abaana. Naye senga Nantongo kyonna kafeero kye yakukola. Kyogere tugenda kukola sente tukikuddize senga wange. Simanyi kye yakukola. Nze ndyoke sina buzibu bagenda kunkebera baganda bange. Senga yeeyisa bwatyo Uncle Balamu. N'obukaka mu senga wo mu ekitiibwa. Abazadde bo bawe ekitiibwa. Abantu betukuliddemu abo nga batubonya abo. Abazadde bo kitaawo ne nnyoko omusanga mu ekitiibwa. Omuntu atakwagalira mukadde wo Uncle Balamu. Lwaki oyagala oziikuula muganda wo senga Nantongo bannaye tubuulire yakukola ki? Abantu babanje bajjako lwaki yasooka kukkiriza tutunde poloti zaffe? Lwaki wasooka kukkiriza tutunde ebyaffe? Lwaki twamala fiirwa byaffe senga kati atandise okugamba baziikuule muganda we naye nga gwe kennyini owaayiriza Martini naye ne miliyoni 10 senga ze yatwala bannaye mbalirira. Njogera nyawo. Ekintu kino omwana oyo aganye buganda kutegeera kibanne kye baliko. Obanga bakugamba nti nno si bamativu ate nga naawe okkiriza nti nno ebyuma byalaba ggwe ne banno. Kati banno lwaki tobawa mukisa bategeere ekyo kiveemu. Ebyuma byalaba abaana ba mukazi omu oba by'abakazi banjawulo. Abakazi buli mwana kumpi ali mwali yekka. Abaana babiri bokka abaawo bamirundi abiri bokka abaawamu. Abaana abasinga bonna buli omu bamuzaala yekka. Muganda wange nga yayina ensumika. Kati bona bayite nnyabo senga w'abaana. Anyway nina abantu bangi bona mubayite ngenda bawo olunaku kandabe lunaku ki. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Tugenzeko ewa Antera mukyala wa SB4 obe yali oba mukyala we simanye. Kale nno naye nga tugenzeko ewa Antera Dr. Sefko wuno ayina kyagamba wano. Congratulating amuweereza n'ebi. Bumumanye kyali mu bintu. Mumanye kyali mu bintu. Mwali omudagala. Omudagala guli ne bayogera ate kutabuka bubi nnyo. Tolaba nti nga tebannafuna bayite batabuka. Naye ate nga batabuka bubi nnyo. Yatuuka n'omukubira essimu nga tannazaala. Yatugambye nabakubira kuba baali aba olwo olunaku lwazaala. Nga tebakwata. DJ Pozinga. Abange waliwo we nakuba amasimu tebakwata. Yali agenda mu ddwaliro ng'ebisale bisimbe. Era yatugambye nabakubira abo boolaba ne bagaana okukwata amasimu.
bana gishiriyo Anteira bana mu obufungo bwa Anteira bugwawo Anteira yagala bawe lwakuba kimunnaye public yayina okukiraga nti she moved on kubanga yaguddewo essomero I mean she concentrated in her business ali bulungi emmotoka ayina omulimu ayina essomero business egenda musapotinga n'abalongo be agina naye banamu omukazi ayife mu bintu oyo mukazi bannange mukazi omunnyo abamukuma omugamba azanya sympathetic guy naye gwe tomanyi kyekitegeeza kubeera namugjawo oba omuntu ayagala okutwalira omusajjawo nga musamize ate nga yakulira abasamize mu ggwanga lyonna ekyo kintu kinene teri yayimba mama sima nawangula era wabadde mutuufu madokitako na linnya lye kubanga ka bizinesi nako bandikaloza abaana kati Anteira olwaguddewo bizinesi kuwulira gavumenti yagambye tekyali byaddekero simanya tekyali byakulabirira abaana mbuga biki kitegeeza mama fina amutandiseeko ate gavumenti tewerangako kintu bulijjo budekeya gyelinga bukola anebinasobuli naye kati bannange dekeya boye mama fina bitimba muno omukyala akiteereddeko embo n'atula mu njaga yakukanga tetamuwuliriza n'okusulayo tasulayo era abeebulenga mutuyambe omulabyako omugambe waka bamunoonya ekira bamunoonya omukazi wamunoonya Anteira akola kusubiza bino byenjagala njagala byonoonese we siva era nja kubanga waakasaidi omulogo oba kati omulogo ali mu mbeera kisomereraaioo bannange kino kigambo nze bino byenjagala njagala omulogalo kaloga Anteira mwagala bantu kaloga kanyamu baali bandogaloga esawundi enyuma mu katale Anteira gayegeza manyi ddala bandi omusajja bamutwala bamulogaloga bamukola buli kimu beddeza omusajja era bwatyo omusajja yamubanikira kyekyo kati byaloze nomwamba musala kamusibikakasa bangoyereze kyalina bawu bawu naya gwalino yalina bamuteerawo nira ne baba bamuteerawo era abakoze kikyamu ekitegero oli yali mulwadde nga zemujjanjaba ate ne bamumenyera bubenyevu abasawo mulimba nnyo kuba mulibalego tetujja kukyabba tulina okubagambako kubanga nange omusobya ekyokubanga nti muli balogo nze munneeyimbemu nepankapanka Anteira yasereddeko embuzi nabiranga mbu nempewo tezisula ku mama Fina ebinaleera namutego zitulwako mpewo Anteira ate yatugambye alina obuka bwaleeta obujulizi era gye tulaga tibekijja nga zaginge biberege mu bifule gatamusiege gatala obungi kubanga what is coming fire bino byenjaga beize anasinga yanawangula oba gye bibanyumira mu mawulire amalala tugenzeeko munnange ewa Justin Namere Namere wuno avuddeyo ku nsonga za Annie avuddeyo twogera ku Anteira avuddeyo nayo kagamba nti Anteira alina obusungu bungi kyonna munnange kye baamukola oba SB4 kye yamukola nkyandibanga tekyali ekirungi katubeere nga tukuwa akatambi kano Anteira mukwano kugambye abaninaaje bali mukuseka ekyamazima tekisesa naye obusungu obuli ku Anteira baaba bwe tutaabukwate bulungi buli obusungu buyinza n'okujjako gavumenti ani mukwano mbadde nsaba mu ntandikwa ya byonna obusungu bwo bukendereko byomwe wakafanseko nga sinti tusekerera kyoyitamu nedda naye kugamba oyina bwe waleese obusungu obupya new stooko y'obusungu ani Anteira njagala okukugumya Papito and I tukuwadde $2,000,000 as a contribution to your new business. Naye nga nja kukusaba ogome. It's good that you had the time to let it out. No, kubanga mbutuufu. We could read through the lines. Nti waliwo oba oliawo ebitagenda bulungi, but now that God has lifted you past that, mukwano nkusaba ogome kati oyambale the professional court. Let it go. You've started a business. Abaana bangi abagenda okubeera mu mikono gyo nkusabira abantu bakuwagire era mmanyi nti bagenda kuwagira. Abaana bangi abagenda okubeera mu mikono gyo kati beetaaga side yo eri sweet era gye mmanyi nti ogirina. Anteira has a very very sweet humble side of her. Kati eyo ye side gye njagala ate olaga abaana abo abazadde be baba bakuleetedde naye nga mukwano obwedda abaseka tebaseka nti bakusekerera naye oyina engeri gye wasabuukuludde obusungu ekyamazima ani oyina engeri gye wasabuukuludde obusungu
ng'essaawa ey'omukube wabadde onyiigidde abakwesazaasazaako awo ku ddugu naye nga Anteila mukyala wa mpisa mukyala mulungi nze mmanyi nti abanaamuwa abaana bammwe ajja kubakuliza ddala n'okubalera nammwe musiime nga tuvudde mu by'okusaaga mbadde bambi kugamba Anteila yamputteko nga tuvudde mu by'okusaaga nagenze okwebaka last night nga Anteila andi ku mutima. I can only imagine what was running through her mind and all the memories and all the harsh memories ebyabadde mu mutwe gwe bambi. But God has carried you past that. Webale kutandika business, Anteila, big congratulations. Your business may not be all that, but it's yours. Ekisingira ddala obukulu, it's yours. Ekyo kinene nnyo n'okusinga ebirala byonna. Nabadde nina ekirowoozo nti mpandiikire President w'eggwanga through maama omulungi comptroller Maama Jane Bareche ayongere okwatirako business ya Anteila naye ntera kumugamba nnyo by'e Masaka. President kasigale nga mutikka migugu gy'e Masaka. Kyengenda okukola ensonga ya Anteila ngenda jjanjula butereevu eri Naalongo munne. Speaker Anita Among Magogo. Naalongo wa Engineer Haji Magogo. Gwe ngenda okutuuza nsooke mubuulire ku Naalongo munne. Mugamba ono ye Naalongo bw'otayingira mu nsonga ze. Kubanga ekyamazima Anteila ebya Zubeida munnange tebinaggwa senga asidi ng'ali ne pengepenge baleese bwino mbu munnange omwami wa Zubeida yakola obwenzi era ng'abukola ku mukwano gw'effeeyi katubeere nga tubikuwa bannange. Zubeida ng'oli musiraamu nga weesiba akakaaya kino bw'okyegaana nenda mmanyi oli embizi. Zubeida, was that the first time you're losing money? Ani yabbanga sente zo? Zubeida ndiwo kutegeeza bino ebigambo. Waliwo olunaku wabulwa sente. It was not in dollars, it was in shillings zaali mu mmotoka. Ndiwo kutegeeza mbuno feeyi. Oyo feeyi kati gw'okozesa yajja n'agamba bbaawo ye yabbye sente zo. Era Zubeida nkukakasa kino nga nina abaana basatu nti musajjawo yazina feeyi. Bampita acid ate siwaayiriza naye kati shuga ka nkuvunaane mu shuga mazima shuga Zubeida yali mukwano gwo era nga akumentalinga mbu ng'akubulira ekisooka Zubeida ye yawasa bbaawo ekyo ate penge nkusaba ompeemu eddakiika 3 njogere ku nsonga eyo ekisooka Zubeida ye yawasa wulira Zubeida ye yawasa omusajja ekirala newunyiza nnyo nga Zubeida gamba oyo gayi tayagalangako biki shuga yali ateekamu musajja kakati gwe kasoda ndaba 814 people obadde okimanyi mbu nno bawa Zubeida yakolanga mu masaaji gwekyo obadde okimanyi musajja wa Zubeida yakolanga mu masaaji corporate masaaji nga bamukubira n'essimu babayita batya house call babayita batya pega babayita bano omuntu nakugamba jangu onkolereko ewaka housemaid call boys musajja wa Zubeida yakolanga masaaji era Zubeida okufuna oyo gayi yamukolako masaaji siba escort. Exactly. Zubeida n'amuwasa era n'amuwa omulimu mbuuza mulimu ki? Togumanyi. Ntegedde. Zubeida has no job. Zubeida is tuwandiike kyawo nti Zubeida is a jobless billionaire? No, unemployed. Zubeida is unemployed. Bonna ne ka school, bonna unemployed, abona wabo obuntu basala unemployed. And okujawo ngonaze kye bakola ekirala apart from what we do, what we see. Zegena mugulire. Tonna kitegeera. You just that's assumption osuubira. Owulira. Osuubira, baby girl osuubira. Tebakute mba binyamba.
nyamba tosuubira olina okubeera ng'ebintu byogera tusobola okubeera tubigamba abantu batulina obuvunaanyizibwa akolamu kaboozi kaboozi mukati senga mukati nze omwezi nsobola ofuna milioni 12 ku 15 mu YouTube eze Uganda kasuku afuna sente nyingi okusinga ku nze ariko afuna 2 waki nze bawuliriza nze yanoonya abantu abalala abamanya n'abaleeta sanya bwakitegedde ye Shalom be bali bonna ba Faruku banoonya abantu bamanya ne babaleeta so abantu abamanya balina fan base baje balaba kinuma bino kukyalo yange bajja kuwuliriza nze sina gwenteekawo mu interviewinga ekinuma abantu abo tubaleetera content naye ate ne batufuula abalabe anti wulira omanyi mbu abo abantu boogera biri ku TikTok anti gwe kati kankubuuse kasuku abeera nnyo yeekuumira nnyo ku gy'oli alabe ekyo kyogasseeko abiteekeko awo basendi biki ngaobulaba ne babyogerako ne babiyisaayisa munafuna ssente naye tole ku budde akwebaze mbu singa asiri osase eggulire tebasobola wano wesinzidde anko Kasuku nkusaba ompe ku ssente z'akantu kewakoze ne Kuteesa. If it was not me, would you have interviewed Kuteesa? Chokola gobiraba nti kuna bitandikirawo mpa ku ssente bitandikirawo bone begezi waza bakeberawo no tobaze kugambe zembuzi kubaza abantu banga batono bennina bajja kulaba nze nga nze sina kunjate ku pano nze ndiwo kwogera nga nze nakino nkibagambe mmwe bamataka abasabirira mbu senga asiri bamudipoting mujja kubulwako we mulya nga bandipoting kuba akantu konna nenda kefuga nenda kubeera nga nejjako interview neddemu awulira nkole ensasage nkole olugambo imwe abagamba asenga bakudipotinga bwe banandipotinga munaddamu okubeera n'emirimu. Penge wuno alina kyagamba ku nsonga za Palaso. Jjukira nti bano balina olutalo olugendera ddala mu maaso. Palaso atasobola kulanda bwe ya bbeeyi. Maayi ya muzino omudinga n'ennyumba maayi yagiguze. Amukuba n'omukuba. Palaso gwe bakuba n'okuba empi. Maayi akuba Palaso. Maayi omudinga akuba Palaso. Era lumu nagamba maayi. Gweko oli naive. Tomanyi fetubadde nze naliko miliyoni Island gyotamanyi nego bebe ku tomanyi oba walimba oba walirida wasimanyi nze mbadde mulayiti abayimbi nabalabalaba nze nalabadda nalokuba ne bannange oyo ennyini akuwaga namulabako nga anayise ekyangu ekiganda Lizard gwe muyita Palaso kuvalaba yayogera ntya Lindako Palaso ye Lizard ye Lizard edda nga ndi fala olozanze kyabadde nkimanyi kyenkugambye abamu biguddemu bigwe kati baagala bufaananyi Linda baagala Palaso ye yali Lizard baagala bufaananyi Lizard teyafa ati Palaso yeyita Lizard edda yesakala yali balira Lizard nze nali mmanyi Lizard yafa ate wizo weyita Lizard obadde ki ye Lizard yali Lizard yali konkome kati oyo nabeeranga nenekyaga Mr. X radio kati ze mmanyi nnyo kyotamanyi gwe bewembandika bakwese nabuguzisa bakulabanga ddogo fala gamba nti Calvin Kayanja atuusa musajja wammwe wuuyo mu restaurant we baakoledde interview ne blog omukyala nange Calvin Kayanja gwensinga following bwe mulaba video ezo bakulowoozesa nti alina eddimu eddene lyakola mu America kumbe wa ku restaurant we mwazannyidde omuzannyo guno Bobi Wine ndowooza mulaba nkulaza omukulu n'abantu ngenda kubakulaga mumulaba bwasokaligizayo
Badage Bobi Wine oli mufere n'abavubuka ababadde mu audience abatawera 15 babagambye nti awo ka restaurant bagenda kuba wachayi wabwere kyovola bane ebibuzo bye bakubuuziza ebibuzo nga bya ddiini bwe bakulaga wano mu kamera nga bataddeyo n'emigambo emabega nti democracy for Africa ebyo ebiwandiike ku buloga atalina kyali ku buloga atalina bwali mu America nange Calvin Kayanja musinga following bino byonna mwabyeteze yabadde agenda okujjako ku interview najja mu kifo ne mubeerawo n'omugamba tukoze tutyo okufunayo ku bantu babenga abatudde wali ne mugamba restaurant nti kacyayi ka bwerere bambi abanaku bomu abatalina sente ne bajja 15 bwewefuula aba communicatingira nti okola interview ne badage Bobi Wine mbulayo kimu kuleeta ng'ofumita chencha kusasiddeko nti oli musajja munnango ino okusajja laata naye saawa yonna njaba wa 360 esaawa yonna kezinagwa ku akaunti yango bulungi ngenda kuba wa 360 ng'ofumita kezinatulako Bwite etambudde abadde mulabi mulungi yale kwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.